nekirabika Uganda for the emyaka emirala nga 20 sente zaffe zikyava nnyo ku mulyango kubanga guno omwaka gonna tugumazeeko corporate tujyogerako bwogezi amateeka gazze eri emmwanyi lyajja with resistance kiraka n'omukulembeze gwange aliteekako omukolo batanaliteeka kajja diteekako twalabako amateeka gazze mangi omwaka guno ne gasayiningwa ne gayitawo eryaffe liri awo ndowooza ne ku order paper terijjangako kati kiyinza okuba nga tukyali nnyaawo kati bwe tubanga tukyali nnyo tukyafunira nnyo ku mulyango kati tulina okulwana nnyo tereeza omulyango ogwo kyova olaba nti ebizibu bya ebyo byajja temwamanya ngeri gye byajjamu n'ebyamala ne bikola ki ne bijja but of course musologana mu bisolovinga n'ogamba basabajja nti banne wadde twabasaba ssente nyingi mu covid nadde kyasi ensonga nti ze tufuna naye ensonga gye mbadde njagala okudrivinga eri emu I think twetaagayo ekintu ekifo ekiringa Serena Tayimuzi to at least or 3 Arena twetaagayo ekifo kubanga abantu abafisse ku Sebatta tobamanyi muwendo abantu abafisse ku Sebatta abantu abafika ku misa Kisemakula abayimbi gye bali bangi ab'amaanyi abanene nga osobola okukola ekivulu kimu obulamu bwe ne butereera of course corporate tujeetaga kubanga muyimbi tagenda kwera ku stage bibbanga lyonna naye kirabika tetugenda kugifuna kati ate namwe mutima gyammwe mukimanyi naye ate tusobola okusindiikiriza gavumenti eno bino byonna ekitukolera twetaagayo ekifo ekisinga ku Serena naye nga kiri mu class ya Serena nga kisobola okwakomoditi abantu nga3 ku 14 kuba n'ebivulu byendabyeko nga nyini kyabadde agenda kuyoola omusimbi mungi naye abantu omanyi ku bivulu ebintu ebisinga kuluma ku bivulu biri ebyo ekisooka kivulu kusala omuntu yali asalidwa ku kivulu yasobola okukubulira wekifaanana n'otunda bwoti ku butebe nogasigenda kuddamu kutunda mu bantu kyokka ate gwe muyimbi w'olunaku oba gwe muzannyi w'olunaku ng'olina okujja obazannyire ekirala ekisinga okuluma mu bivulu be bantu okujja nga bangi abatono ne bajjula munda abalala bangi ne bagenda olabye ddala nga buli omu akiirakiira na ssente zo kati nze ndowooza nti kino ba artist federation let's push for this wakati mu kibuga Kampala tufuneyo ekifo nga kinene nga kiri mu kitiibwa kya Serena nga bw'ogiraba kubanga kirabika omuwendo gw'abantu abakkiriza mu kikadde gweyongedde ate n'abantu ab'ekikadde ab'okucelebrate nga bakyali bangi kubanga n'abaliwo kati emyaka 10 egijja maaso bagenda kuba beetaaga okucelebratinga kakati ekibuuzo abantu 500 bokka be beetaaga okujja okucelebratinga omuyimbi w'amaanyi nga Lord Fred Sebatta yadde asobola okukuba abantu abasoba mu 3,000 ku 4,000 ku mitwalo 15 gye badde asasuza ate abantu bayingira nga balwana 20 gye badde asasuza ate nga bayingira balwana bulwanyi so simanyi ekyo oba mukirowoozaako ki nendooza ba artist mukirowoozeeko mukisindike ekyo kiveewo nga bwe tulwana ku eri corporate efuuse gannyana kubanda bange etali yakati but anyway ebyo byebadde ku Serena twagala okuba nga tubakulisaayo twagala okuba nga tukwozayoza muzeeyi Sebatta lwampadde wano yes Basudde yafa 1997 then later on Kafeero n'afa mu 2007 after 10 years yes